is not easy. Si byangu, tebisobola kubeera byangu era tebiribeera byangu paka nga gwe wennyini ofuuse omugumu okulwanisa embeera eyo esobole okubeera ennyangu. Nkiddemu bw'ombuuza emyaka 2 gye nsobodde okutuukako olunaku olwaleero mu Canada wano ekyanajja, nja kuddamu nkugambe nti si byangu, tebisobola kubeera byangu era tebiribeera byangu paka nga gwe mwennyini osobodde okufuuka omuvumu okulwanisa embeera eyo esobole okubeera ennyangu. Kikyentegeeza bulaaya oba obulamu buno kyenzudde nti tolina lunaku n'olumu webulikira ku makya ne bukugondera paka nga gwe mwennyini osobodde okukira ku makya n'obeera strong n'obeera omuvumu. Ekirala kyona kyona bwe kijjanga ne kikutomera ne kikulumba ne kijja omuli betrayal, okuliibwamu enkwe wano ne Uganda, omuli ups and down, ebintu ebijja ne bikunyiga ng'omuntu ne bikutuusa okukeera ku makya n'otondoka weka n'okaaba amaziga mu piro, mu motoka, washroom n'okeera ku makya n'obreakinga down n'okaaba weka tekirivaawo. Tukisanzewo era kibeerawo ebbanga lyonna. Okufuna heartbreak wano nebo bwewaleka e Uganda tekiikeera ku makya ne kivaawo. Kyenzudde kiri kimu kyakufuna mentality ekuyingire mu bwongo obwo tikabibeere bizibu bitya ojja kiyitamu kasobeera nga wekkiririza n'ekwasa Katonda. Najja mu Canada mu 2023 omwezi gwali gwa Novemba ennaku z'omwezi 8 newankubadde Uganda navayo ennaku z'omwezi 7 kiro. Njagala okuneezanezaako ku baganda bange betumeekinze nabo emyaka 2. Oba oli mu Canada, oba oli mu USA, oba oli mu UK, oba oli mu Netherlands, oba oli mu Germany, Japan, yonna gy'osinziranga twesanga ku nnyonyi on that specific day nga Katonda kiteekateeka tulina okujja mu zino ensi nga tetwemanyi oba twemanyi batwetwerabyeko batitwerabangako, but we have survived the ups and down. Tugezezzaako at least emyaka 2 okimeekinga. Tweyozeyoze twebaze Katonda. Bangi tebakimeekinze, bangi bannaffe tubalabyeko nga babazayo mu makeesi jasi mwaka myezi ne baddayo neffe munnaye Katonda tusaasidde tusobodde okukwata tukiyitamu kino ekintu. Emyaka 2 gituuse nga birthday 2 siraba ku mwana wange azikuzizza simulabako byenamuleka tayogera kati abyogera abimanja n'owulira nga kikukubye kikukakkanyiza ng'owulira nga you feel it. Mama nakukubira, mchana nakukubira, family, brother, sister yabona ne bakukubira nga byekugambye nti oyina kuyita kye bayita gwayina okubeera strong. Muganda gwayina obeera strong embeera endala bwejja nga gwagibuutikira bula nga si yeekubuutikira. Emyaka egi sisomye obusomi bintu bya kipapula byokka nti nfunye documents, but ebyo mbiyize mu life experience mu bulamu bw'ensi. Mbiyize era bimpadde essomo kibaga nti Bulaya University of Understanding True. Abamu baganda bange bakukubira ne bakugamba obirabye ekyo byakugamba nga byonna obirabye. Yes, babingamba mu bubi, but babeera baagala bakupreparing ne bakulika ne bakisuka bakulika mu mbeera esobola okukwata ng'ogiyitamu. Bangi bambi community sijja kugira ku makya nga abalala batera okwogera maybe kiyinza okubeerawo gye bujja, but so far mu myaka 2 sijja gamba nti waliwo oba muntu andiddemu olukwe muna community munange. Nja kwebaza Katonda olw'ekyo kubanga abantu bangi baba complainingako, but for me sijja complaininga ku ekyo. So njagadde tweyozeyoze baganda baffe abayise mu kana akaseera ak'emyaka 2 twebaze ne Katonda muganda waffe okuba ate nga atusobozesezza okutuukawo ne twekolamu research ne mindset n'ekyuka eyange. Bangambanga nti oba tonaba kujja Bulaya tosobola kutegeera kiki ogenda kubeera, tosobola kutegeera kiki kyolina okubeera. Nali wendi nga sikitegeera bulungi, but here nsobodde okutegeera mindset yange n'ekyuka n'entapinga mu community gyempulya nti bano be balizonetinga nange kino kyendowooza kyenina okukola kyenina okubeerako
ekinjigiriza nti buli struggle byoyitamu, struggle gyotandika nayo, sigamba nti no struggle oli ku kikyamu, wabula ebeera just ti obeera ku struggle eya ddala gyoyitamu ekutuuse ku kkubo lyo lyeweetaaga. Tebisobola kubeera byangu, ate ne Katonda sisuubira nti yakola nsobi, talina yadde n'olunaku n'olumu yakola ensobi okutuwa visa. Kuba bangi abatusinga amanya, bangi abatusinga ssente, bangi abatusinga emibiri, bangi abatusinga ebintu byonna naye bazisaba ne bazibamma. Oba okitegeera kati Katonda alina ensonga lwaki gwe yakugikuwa n'ojja wano. Tebisobola kubeera byangu, tebiribeera byangu, era tebiri byangu paka nga bw'osobodde okutegeera butya bw'ogenda okubeera stronger. Ekyera bwe kijjanga lwaki buutikira, noonya abantu b'ofaanaganya nabo endowooza, bw'omaakinga nabo, bw'olumba nabo. Nali olabanyumizaako nti nze nategeera kye bayita abantu sako yange, nategeera abantu abalina mindset yange gye nina ey'okwetandikirawo business obuntuntu. Tekuva dda sikati nti kyandimu kuva dda nti nze ntandika business ez'enjawulo. Nanoonya abantu abalina mindset yange ne mbayingira ne banyamba, era bali mu kunnyamba to build something for my own, at least for the 2 years. For the 2 years nja kulagamu ekintu nti mindset, obulamu, even creating my own business, but it's an online business. So I think osobola okwecheckingamu ng'omuntu. Abagenze mu ssomero mwebalire eddala, naffe tugenzeeyo. Nammwe abatandiseeyo ebintu byomwe nga mwetandikiddewo ebyammwe, nammwe mwebale nnyo, mwebalire eddala. Kubanga muganda wange, bw'obanga oyinamu mindset business n'onaagenda ku mulimu gwonna ojja wulira nga totereddeeyo. Tusimbule, ffenna golo yakutuuka. Naye gw'ayagalanga naawe oyinamu mindset ey'okwetandikira business, ng'olwedde olinayo ekyoyagala okutandika naye nga bwe okirowoozamu capital nga mungi, reach to me. Jangu gyendi, I will try to guide you, nkuyambeko engeri gy'osobola naawe okwezimbiramu online business. Nga gyange gyenkola gyembalamu ku myaka at least emyaka 2 nti I started it. Katonda mulungi, ampa okuwulira essanyu everyday, ampa okuwulira nga buli kyenzimba tekinaba kutuuka bwe nkyagala, kubanga si leero enkyafuna, naye mpulira nti at least nfunye ekyange kyengwamu. Emyaka 2 muganda wange olagawo ki? Kubanga bajjazi tubalira emyaka. Ina kyolagawo? Oba ina kyolagawo Mukama mulungi. Katuyongere tumusabe akikole, akyongere kukikola ddala. Naye bw'oba tonakubaako nga tonaba kwezuula naye ng'olina mindset ya business, okreatingawo business, okwetandikirawo business. Okimanyi bulungi nti start a business wano si kira bukezi ku makya n'okifuna, but it is a real struggle. Naye ate waliwo oyinza okwetandikirayo on business nga toli mu struggle ya rent, toli mu struggle y'abakozi, toli mu struggle za simanye license bikoze bitya, nga you just doing your online business. Nakyo weetaaga laptop na simu yo na internet, otandika okukola kyolina okuba ate ng'okola. Osobola okureaching out today, netulaba tusobola okuba ate nga tweyambagana mpola mpola. Byebyo tuyiseemu, era Mukama tumweyongere omusaba n'okumwebaza atuteekeko ekyo kye tulina okuba kyatutuukako, ati tetulumiza muntu yenna, yessaala esinga okubeera enkulu akuume.